Kaakati bwe kumala okutuukiza ebyagwo mulingo owulira wejjusa n'ogamba kale bino nkoze byaki. Kwegamba si gwe oba obikola naye waliwo mu mubiri akozesa ebintu ebyo. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala olaba ekitabo ky'Abaluumi Romans. Abaluumi essula 7:15. Abaruumi Romans essula 7 n'olunyiriri olw'15. Kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala si kyenkola, naye kyenkyawa kyenkola. Owulira abantu awo? Omwoyo gwagala kulya mmere ya mwoyo. Emmere y'omwoyo kyeki? Kigambo kya Katonda. Muli owulira oyagala okusoma Bayibuli, oyagala okusaba, omubiri ne gugamba nedda, nze nkooye. Kakati olaba oyo akulinaanye yeebase, olowooza yazze kwebaka, singa ayagala kwebaka yandisigadde eka. Naye omubiri gumugamba gutya nze mbikooye ebyo. Amiina. Naye tandika omunyumiza emboozi eyaswakaba, ole bw'atunula amaaso. Kiki? Ddamu tuwulire. Kubanga emboozi eyo igenda kuyamba mubiri. Amiina. Kati obeera mu nsi muno tutambula tuli mu lutalo wakati w'omwoyo n'omubiri. Omwoyo gwagala bintu bya mwoyo, omubiri gwagala bya mubiri. Haleluya. Kakati Katonda ayinza okugolokesa ekiro golokoka osabe. N'oli eddoboozi nga ligamba golokoka osabe. Omubiri ogamba togeza n'onzija mu bulangiti. Nkooye. Kale oba oyagala nnyo wubirako Katonda omukono, nkuwadde omukono gugwo owuuba ogambe Mukama osaanidde, haleluya. Gamba yeeza oyo. Kyokka ne wabaawo akuyitira ssente ebweru. Naga Margaret ssente zo zizino. Buyinza ogamba nti ze nkooye ze sijja kusobola. Era bwe kusamba eri bulangiti ziruwa maama. Kubanga essente zigenda kuyamba omubiri. Amiina. Kakati obusiwo obwo tujja nabwo mu bulokole nga tulwanagala n'omubiri nga gwagala kukozesa byagwo ate ne Katonda nga omwoyo ayagala gukozesa emirimu gye. Amiina. Omwoyo tegukoowa, omubiri gukoowa. Haleluya. Omwoyo tegwebaka. Tulaba bwebaka omubiri nga gwebasa omwoyo ne gutambula ne gugenda ewamu gye bakuzaala. Mukama yeebazibwe. Kakati no omubiri gusobola okukoowa naye ng'omwoyo olina kyoyagala okukola omubiri oga nze nkooye njagala kwebaka. Ekyo ekigambo nze tekinyamba, nze neebase. Amiina. Yongera wansi tuwulire. Olunyiriri olw'16. Naye obanga kyesaagala kyenkola nzikiriza amateeka nga malungi. Kale kaakano si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Kibi kituula wa? Yongera tulire. Kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi. Kubira mwagala ekigambo ekyo mwana bange. Omusajja ono yeezuula, nawe njagala weezuule mu mubiri temutuula kirungi. Mubiri mulimu kwaka, mulimu busungu, mulimu bwenzi, mulimu biki bye biri mu mubiri. Kyolaba nti bikusika okukozesa bye byagala. Amiina. Kirira wansi. Gwe mubiri gwange temutuula kirungi, kubanga okwagala kumbeera kumpi, naye okukola ekirungi tewali. Ebintu osigala byagala bwagazi naye tosobola bisamukola. Oyagala osome ku Bayibuli nga tosobola kikola. Oyagala osabe nga tosobola kikola. Oyagala owulize ku kigambo mubiri nga tegusobola kukkiriza. Kati obwe busibo obusooka obw'omubiri. Gamba mubiri gwe tonnimba. Gw'oli wa ku nsi kuno. Ogenda kusigala ku nsi kuno. Tojja kunfuga. Nze ngenda okufuga. Mukiwulira ekigambo ekyo? Olaba watandikidde okusiiba. Awo bwe zaatuuse essaawa awo nga 7 awo omubiri gwagambye gutya? Alo nga nze nfa. Toyinza kunteeka luli envu. N'ogamba bajja kutulaba. Nkweka eno wansi w'ekitanda gye tuba tuliira. Katonda gy'atalaba eri wansi w'ekitanda. Nga naawe ogula wali omunwe gw'envu ng'okola ki? Ng'oteekayo. Si gwe ogulya omubiri. Naye ffe abaayiga okufuga omubiri bwe guŋŋamba nti mbadde ngenda kusiiba ssaawa 12 ne guŋŋamba nti owange nfa ku ssaawa 8 nfa nteeka eri envu nga nkugamba mubiri gweddamu amagezi. Mbadde ngenda kuwa emmere ku ssaawa 12 kati akajanja kolese
nja kuwa 12 za jjo. Kasita ogufuga n'okugamba ekigambo ekyo nga gukakana gamba ssebo mpondose genda mu maaso. Ne kyegugamba ky'okola gujja kuteeka mu ttaka nga bwe guli ogw'okufa naawe gujja kuyingiza ettaka. Amina. Okusiiba kwe kukusobozesa okufuna amaanyi agasobola okufuga omubiri. Gamba nga funa olwaleero. Kaakati mu mubiri temutuula kirungi, sooka okwate otulaba omubiri bwe gufaanana. Laba mu Bagalatiya essula 5 olunyiriri olw'ekumi n'omukaaga. Abagalatiya ye Galatians essula 5 n'olunyiriri olw'16. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Olira, mutambulirenga mu mwoyo, temujja kutuukiriza kwegomba kw'omubiri. Omwoyo n'ogutambuliramu otya nti omubiri guno bwe gukkuta emmere ne gubeera contented ne gukkuta, gufuna amaanyi ne gukufuga. Amina. Naye bw'ogusiibya enjala ne gunafuwa, bwe gumala okunafuwa, kati omwoyo n'ogufulumya n'ogutwala ewa Katonda, ne gutandika okulya emmere, ne gufuna amaanyi, ne gufuga omubiri. Mukama waffe yeebazibwe. Ne gufuga omubiri. Naye bw'obanga okusiiba kwaki? Osiiba busiibi kutuusa mukolo. Waliwo omuwala yatuwa obujulizi, yasiibanga ng'ali mu nnaku 4. Naye nga boyfriend yamuleeta okusiiba, n'amunona ku 12, ne baddayo ne basiibulukuka. Kakati olaba oyo yasiibanga ku lumwanjala kyokka, yandibadde asiiba kutta mubiri okugenda omukutula ku boyfriend, abeere ng'abeera boyfriend wa Katonda. Haleluya. Naye ye yakanyanga ku lumwanjala kyokka nga talina kyakyuseemu n'akamu. Ddamu ekyawandiikibwa ekitulire. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Lwaki? Kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye. Byonna they are contrary to each other. Bigwisanya bwenyi, tebiyinza kukwatagana. Okujjako ekimu nga kyekifuga kinne waakyo. Ono ye Zaabu ali mulokole. Zaabu ali mulokole si kufuna ssente. Ofuna ssente ng'omubiri gukyakufuga, gusobola okukuvuga ne gutuusa mu ttaka. N'ofuna ssente nga buli toyenda ng'oli mwavu, olufuna ssente omubiri nga gugamba nti alo kati mpulira bulungi nnyo, can you get me some gallows please? Nfunirayo omukazi omulala ontammala. Amina. Nga gukutwala ng'ofuna sirimu oyiikayo. Okira kyebugamba? Nolwekyo essente tesobola mubiri. Emmere ennungi si yagenda okusobola omubiri. Omwoyo wa Mukama Katonda agenda okwegattako olwaleero yagenda okusobola omubiri ogwo. Bonna bolaba mu kkomerero zira mubiri. Abafa prematurely ne bafa ng'entuuko zaabwe tezinnatuuka mubiri. Amina. Gukozesa ekintu ekyo, oli bwakuvuma nga naawe omubiri gugamba nange nkyamusa njagala muvuma. Ng'oli ajja ekisonga akufumita ng'oteekayo. Haleluya. Naye nze bwe mba nga nfuga omubiri, oli bwanvuma ng'omubiri gugamba mbuuseeko waya nga nkugamba can you kuzaako waya please? Nga waya ziddako, nga ngufuga, nga mpangaala. Haleluya. Gwo gukyamuka essaawa yonna buli kaseera guba gukyamuka kubanga gwo gulaba kwano ku nsi. Naye gwalaba museeyo omwoyo. Njagala olwaleero mukwano gwe Katonda akuyamba ofuge omubiri. Mukama waffe yeebazibwe. Tosookera kugamba nti nsiiba nfune kino, nsiiba nfune kino. Osiiba okwatagana ne Katonda. Omubiri gubadde gugaana okwatagana ne Mukama. Naye olwaleero omubiri ogenda kussa wansi, omwoyo ayitewo akwatagane ne Mukama Katonda wo. Haleluya. Okyokirira wansi tulabe. Mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Mulemenga okukola bye mwagala, omubiri gwe byagala. Naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka. Yes. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu. Bye biruwa? Bye bino: obwenzi, otyo, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe,
okuyomba, obulabe bwe hatred, obukyayi. okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyomo n'ebiringa ebyo. Nsooka okubabuulira ku ebyo. Nti sooka okamala yako, sooka obabuulira. Nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira, nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Okiola ebigambo omubiri gusobola okutwala mu geeni. Gamba mubiri gwe tojja kunfuga kunyingiza gayeena ya bwereere. N'olwekyo dominion eyo okufuga okwo twagala Mukama Katonda tujjeko olwaleero. Haleluya. Agambye obutamiivu, omuntu omunywa omwenge aba amanyi ekigenda okubaawo. Waliwo mu bantu wali okumusabira nga anywa omwenge wisiki cupa nnamba olunaku, naye nga musajja mugagga muvundo, alina ennyumba erimu ebisenge nga 20. Amina. Naye ng'anywa omwenge cupa ya wisiki nnamba buli lunaku. Kati ekibumba nekyonooneka kivunze nga kusigaddeko kapaati bwe kati. Baddokita yamugamba lekerawo omwenge ogenda kufa, naye nga tayinza gulekayo. Olowooza era ayagala okufa? Amina. Era bwe yajja n'agamba, yajja okumusabira ng'atamidde. Mukyala we yamuyita, munnange omusumba wuuno azze, nzija munninde enzija, naye ng'ali mu bbaala. Haleluya. Ng'ali mu bbaala mazima najja ng'atamidde. Musumba saba. Ne mugamba tusooke tusabire ku mwenge ogwo, naye musumba akenge kankoze bubi naye ate nga kampoomera. Okiraba ekigambo ekyo? Naye waayitawo akaseera katono omusajja n'ateekayo n'afa. N'ebisente bye byonna. Naye nga kyekimutta mubiri. Guga amugamba nze mpa nnywe, mpa. Nze sirwagenda mu ggulu, nze ndi wakufa, mpa ntere nfe mangu. Amiina. N'olwekyo gw'olina zaabu nti Mukama agenda kwambaza amaanyi mu mwoyo, ofuge omubiri. Omubiri tegukyaddayo kukozesa bintu by'oteetaaga, Katonda by'atayagala mu bulamu bwo. Amiina. Akati tuddeyo mu Baluumi 7 olunyiriro 15. Twabadde tusenga 17 18 oba. Abaruumi essula 7 n'olunyiriro lw'17. Kale kaakano si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze, kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange. Temutuula kirungi, kubanga okwagala kumbeera kumpi, naye okukola ekirungi tewali. Ebintu byagala bwagaze tosobola bikola ebyobwa Katonda. Kakati yongera wansi. Kubanga kyenjagala ekirungi sikikola, naye kyesaagala ekibi kyenkola. Naye balumeka abali ku ddaala erifaana bw'etyo, yogera amazima. Ng'ebirungi bye wandyagadde okukola bikulema okukola, ng'oweesanga okoze bibi. Wanika, gamba ffenna. Obwe busibe ennamba Mukama bwagenda otujjamu olwaleero. Tewandyeetaaze kuyomba ne wesanga oyombye. Nomala oge bannange ndi mulokolera byenkoze. Okiwulira? Tewandyagadde kwenda wesanga oyenze. Kati obwe busibe Katonda bwayagala tusulamu olunaku lwaleero. Amiina. Kira wansi. Olunyiriri 2. Naye obanga kyesaagala kyenkola, si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi. Nti nze bwe njagala okukola ekirungi, ekibi kimbeera kumpi. Kubanga nsanyukira amateeka. Bw'oyagala obutayomba nga buli mayiro 10, okuyomba nga kuli wano yinki 2. Bw'oyagala obutenda ng'okwenda kuli wano yinki 2, obutenda nga buli Masaka. Ng'ebirungi biri wala tosobola na bituukako, okujjako Katonda agenda bisembeza mu mwoyo we olwaleero. Kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu ow'omunda. Muntu ow'omunda oli osanyukira ebintu bya Katonda, era ensonga lwaki walokoka ne lwaki bikulema okukola. Gamba simanyi. Kira wansi.
naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange era lirindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange. Muntu ow'omunda mpulira nga njagala okukola ekintu ekituufu, naye ate waliwo mu bitundu byange eby'omubiri waliwo etteeka erirwanyisa etteeka lya Katonda liri. Katugambe mundaayo wandyagadde obutenda, etteeka eryo nga olikwata, naye nga te mu bitundu eby'omubiri waliwo etteeka eddala erikugamba ki? Erigamba no go, yitawo maawo. Amina. Noligamba naye siriimu bw'anaakwata nerigamba tombulira siriimu, yanguwa maawo. Haleluya. Kaakati Olunyiriri olw'24. Nze nga ndi muntu munaku, ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno? Who shall deliver me? Ani anansumula mu mubiri guno ogwogenda okuntwala mu kufa? Yes. Neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Neebaza Katonda ku lwa Yesu Kristo yekka yagenda okikolera olwaleero. Bukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama. Njagala kubulirwa nti bw'onoosobola okuwangula omubiri ojja kusobola okuwangula Sitaani. Ojja kusobola okuwangula emizimu gyonna. Tosobola kuwangula mizimu ng'omubiri gukulemye. Tugenda kusooka tukuba omubiri ogufiise, togukuba bukubi, togukuba empi, ogenda gutta. Haleluya. Ofiire ddala. Era akalenzi konna kadde kakutawanya muwala gwe, ogenda kaweereza message okagambe Henry ndi mutunde ndi mufu, nafudde. Amina. Bwakubuuza mama ofudde kinga omugamba omufu tayogera ndeka nafudde dda, kubanga atayinza okugamba yakagambo ne kakuzuukiza omubiri. Omwana bwatyo bwatiwa obujirizi. Musumba nali ŋŋaanyi, musumba omulenzi yajja nankyalira nambulira ebigambo nenga nedda nzikiriza. Ne bambi n'ayogera ebigambo, nagenda okuliranga ebigambo byayogera, bambi ekisa ne kinkwata. Owulira? Ekisa ne kinkwata nga bambi ng'afukamidde n'okufukamira. Haleluya. Kakati bwe tugenda mu maaso, essula y'omunaana, chapter 8. Abaruumi essula 8 olunyiriri 13. Abaruumi ye Romans essula 8 n'olunyiriri olw'13. Kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa. Gamba kitalo. Singa omubiri kyegamba ojja kufa. Bwe gugamba njagala kulwana, ojja kulwana bakufumita ekisoofe. Bwe gugamba njagala kwenda n'okkiriza, ojja kwenda okukwatibwa esiriimu. Kwegamba omubiri buli kyegugamba kikutwala mu kufa. Amina. Naye bwe munaafiisanga ebikolwa. Bwe munaakola ki? Bwe munaafiisanga. Bwe munaafiisanga ki? Ebikolwa by'omubiri. Ebikolwa by'omubiri byetulire mu Bagalatiya ne bifa. Olw'omwoyo. Muli babalamu. Mugenda kubeera balamu. N'olwekyo omwoyo ye yekka asobola okutta ebikolwa eby'omubiri. Amina. Tubeera mu nsi, ofuba n'amaanyi go, omubiri gukusinga amaanyi. Kankubulire nnyo, okuggyako ng'ofunye ow'amaanyi najja nakwegattako nti bw'onaafiisa ebikolwa eby'omubiri ku lw'omwoyo wa Mukama agenda okuyingira olwaleero, ogenda kusobola okubeera omulamu. Ntera bagamba bulijjo nti ffe twali abavubuka bana, ng'omwenge kyekyokulya kyaffe. Kumakya noonya omwenge ekiro kyonna, ne kumakya okuggyako kangoova ng'olina kuyiwayo omwenge. Amina. Nga kyayi yatutama, nga ze bwenywa kyayi naddala ow'amata nsesema buseseme, njiwayo bbiya. Aleluya. Omubiri nga bwe guŋŋamba, bwe gwamaalaawo nga gutugamba kulwana, ng'essanyu lyaffe lyonna kulwanira mu bbaala. Simanyi owulira? Mukama waffe yeebazibwe. Nga ffe totubuulira mulembawo obwamiini awo sirikale bonna nga tubakuba n'obupisito obwa yakugirangayo kapisito n'omutayiminga n'okakuba ne kabuuka ne kagwira. Agenda okukalonda nga wataddeyo dda. Amiina.
kati mukavuyaako konna nze ne bagenda bambulira enjiri. Amina. Nendokoka nenjiga ebigambo bino ebyokutta omubiri, nga omubiri sikyakukiriza kunywa mwenge, omubiri sikyakukiriza kulwana. Bannange bana basatu abasigalayo kati bonna bali mu ttaka. Omubiri gwabaziika, basigala bakyalwana, omu bamukuba essasi nga tategedde, n'ateekayo. Omulala yanywa omwenge n'atamiira nnyo, n'avuga emmotoka n'ayingira loole n'afa. Omulala yafa siriimu. Kati nze ndi ku nnyongeza ya myaka. Ate nze nandibasooseeyo kubanga ze nali nkulembera ekikoosi. I was silent burner nga nsirika bwe nti naye mwana nga nkupeereze. Haleluya. N'olwekyo omubiri, bw'otta omubiri gusobola okuwangaaza. Omwoyo gwo gusobola okuwangaaza. Omwoyo gwo gusobola okusala ku myaka singa gubeera munafu, omubiri ne gukufuga, ojja kuteekayo. Mukama yeebazibwe. Otyo kakati ddamu ekyawandiikibwa ekituulire mwana wange. Tuli mu Barumi essuula 8 n'olunyiriri olw'13. Kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa, naye bwe munaafiisanga ebikolwa by'omubiri olw'omwoyo muliba balamu. Mugenda kubeera balamu. Aleluya. Kati omwoyo aliwo agenda okutta ebikolwa by'omubiri. Tudde Galatiya, oyambala omwoyo wa Mukama Katonda bwe bayita obutuukirivu. 5:22. Abagalatiya ye Galatians essuula 5 n'olunyiriri olw'22. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. Kati ebyo nga bifuga mu bulamu bwo. Obuwombeefu toyinza kulwana ate ng'oli muwombeefu. Toyinza kuvuma ng'oli muwombeefu. Toyinza kukyawa muntu ng'olina okwagala. Amina. Kakati ebyo ne bitandika okufuga mu bulamu bwo ne birwanyisa omubiri, ebikolwa eby'omubiri, ebikolwa eby'omwoyo ne biwangula ebikolwa eby'omubiri. Mwongere engalo Yesu. Haleluya. Toyinza kulwana ng'olina okugumiikiriza n'ogumiikiriza omuntu. Mukama waffe yeebazibwe. Omwami ng'akomyewo atamidde ava kwenda n'omugumiikiriza, ate munaayawukana mutya? Naye gwe ogamba otya nedda tajja kunjooga. Oli omukyala bwe yatugamba, omwami yamusaba emmere ng'akomyewo saa 6 ogw'ekiro. 8 emmere yange erwanze ejjala ennuma, n'agiggyayo wali mu kabada, n'agimusindikira n'ekigere hiyo. Bakazi baakula gwe kakule. N'agimusindikira n'ekigere. Omusajja n'amukuba emiggo n'amukuba n'amukanyugira ebintu ebweru. Amaka ne gafa. Omubiri gukutwala mu kufa n'ebintu byonna bigenda kufaako. Omwoyo yagenda okuwa obulamu. Amina. Kakati nno obutuukirivu obwo bwe omwoyo bwakuteekamu bwe bugenda okuwangaaza, bwe bugenda okukolera obulamu. Biseera bino ebyakatuubagira, omwana atugambye, omukyala atugambye nti awantu wonna wajjudde ebisooto nga wazibu okuyita, okujjako oyo amaze okusiiba yagenda okuyitawo. Gamba yenze. Laba mu kitabo kya Zefaniya essula esooka olunyiriri olw'18. Zefaniya essula esooka n'olunyiriri olw'18. Effeeza yaabwe teriyinza kubawonyeza ku lunaku olw'obusungu bwa Mukama, newankubadde zaabu yaabwe, naye ensi yonna omuliro ogw'obuggya bwe guli gyokya. Effeeza ne zaabu, ebisente tebikyakola wano byokka. Nkubulire, sente tuzaagala naye sente teriiko Mukama, kisiraani ne bonodopayo. Esente enjereere, sitaani tatya sente, akutuga n'ebisente byo nga bwe nagambye. Omwami oli yali mugagga nnyo naye omubiri ne gumuteekayo, ne gumufuga n'ateekayo. Esente enjereere si yegenda okukola ki? Okuwanguza ebiseera bino eby'enkomerero. Amina. Wabula genda mu ssula ey'okubiri olabe olunyiriri olw'okubiri.
Zefaniya essula 2 n'olunyiriri olwokubiri. Etteeka nga terinnaba kuzaala, olunaku nga terunnayita ng'ebisusunku, ekiruyi kya Mukama nga tekinnabatuukako, olunaku olw'obusungu bwa Mukama nga terunnabatuukako. Ono ye offensive wo. Ng'embeera tennatabuka nga tetunnaba kutuuka waseerera awo ate nga Katonda yalabye wajja. Tukole tutya? Munoonye Mukama. Munoonye Mukama. Mmwe mwenna abawombeefu ab'omu nsi. Abamaze okufuna omwoyo obuwombeefu munoonye Mukama. Gamba ngenda munoonya olwaleero. Otyo? Abakola emisango gye. Abakola emirimu gye. Munoonye obutuukirivu. Munoonye obutuukirivu. Munoonye obuwombeefu. Otyo? Mpozzi mulikwekebwa ku lunaku olw'obusungu bwa Mukama. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo wano. Katonda ffe bagenda okutaasa sizoni eno ey'akatubagiro. Mwe singa muwulira ku mawulire amawanga gabadde ne ssente nnyingi naye ssente zibadibiridde. Entalo ziringa entalo. Wadde bayise ebyamaguzi bwabwe wali mu Suez Canal. Ekkuba abayekera balizibye kati beetolola eri wansi. Olugendo lulinga lubazaamu emirundi nga3 eri mu South Africa gye bayita. Amiina. Embeera nzibu nnyo mu nsi naye gwe agenda okujjula omwoyo wa Mukama Katonda gw'ogenda okuyitawo. Aleluya. Mpozi muli kwekebwa ku lunaku lwa Mukama Katonda. Yongera ekitabo ky'Engero, Proverb essula 10 oluyira 2. Nze neewunya omusajja ono yali mugagga eyawandiika olugero luno, Sulemaani. Naye neewunya n'ayogera ebigambo bino. Abagagga b'ennaku zino tayinza kyogera. Omugagga omulokole tayinza kwogera kigambo kino. Meeguliriza. Engero ye Proverbs essula 10 n'olunyiriri olwokubiri. Obugagga obw'obubi tebuliko kye bugasa. Obugagga bw'omubi tebulina kye bugasa. Naye obutuukirivu buwonya mu kufa. Obutuukirivu bwe bugenda okutaasa mu kufa. Bwe bugenda okutaasa mu mitawaana egigenda okubaawo. Kubira mu ngalo Katonda. Oyongere n'essuula eddako ey'okuminaemu. Oluyira 4. Engero essula 11 n'olunyiriri olwokuna. Obugagga tebuliiko kye bugasa ku lunaku olw'obusungu, naye obutuukirivu buwonya mu kufa. Amiina. Musajja ono Sulemaani yali mugagga muvundu naye agamba nti obugagga embeera nga yatabuse odiba nabwo, naye obutuukirivu bugenda kutaasa embeera kubanga obeera ne Katonda mu ggwe agenda okuyisaawo awatayitika. Haleluya. Bwe njogera bwe nti abantu bagamba nti omutayagala abantu bagagga wali. Nze nsinga okwagala ogagga wali. Ate ne Yesu yasinga kubanga ekyamuleeta ku nsi kigamba kitya nti yajja n'afuuka omwavu ku lwaffe obwavu bwe butugaggawaze. Naye obugagga obwereere tebufuna okuggyako nga buyingiddwamu n'obutuukirivu bwa Katonda. Amiina. Kaakati Mukama Katonda bw'amala okwambaza ekintu ekyo, n'amala okwambaza omwoyo wa Mukama Katonda n'osobola okufuga omubiri, ate n'endowooza njagala ekyuke. N'endowooza omubiri guno gusobola okulumba endowooza. Omwoyo nga tumaze okugutaasa twagala kutaasa n'endowooza yo. Haleluya. Genda mu ssula ey'omunaana era tuddeyo mu Baruumi ssula ey'omunaana olunyiriri 5. Abaruumi ye Romans essula 8 n'olunyiriri olwokutaano. Kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri, naye abagoberera omwoyo bya mwoyo. Kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa, naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Abagoberera omubiri balowooza byaki? Bya mubiri. Mumbuulize munno gw'olowooza ki? Ebyomubiri byetwala Emibagalatiya, bwenzi, busungu, bujja, bukyayi. Kati omubiri bwe guba gufuga, tegufuga mwoyo gwokka, gutandika n'okufuga endowooza. Nga omuntu abeera walowooza bizontozonto byokka. Abeera ku buliri okwo ekiro tulwete obubula n'awasiza ku buliri okwo, awasa bwagoba. Amiina. Omubiri gufuga kwegamba endowooza yo neeyonooneka, Katonda n'akudduka. Tosobola kulowooza birowoozo birungi ng'omubiri gukyakufuga. Era kujja kusika gukulowooza ebya zonto. Haleluya. Abaruumi 8 olunyiriri olwokutaano. Kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri, naye abagoberera omwoyo bya mwoyo. Kubanga okulowooza kw'omubiri. Abagoberera eby'omwoyo tulowooza bya mwoyo. Olowooza ku kigambo kya Katonda, olowooza ku bulungi bwa Mukama Katonda, olowooza bintu birungi
kubanga omwoyo gukulowoozesa bintu birungi byereere. Kaakati kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa. Okulowooza okw'omubiri kwe kukola ki? Kwe kufa. Omuntu